Omulamuzi wa kooti Makindye Samuel Olumu alambudde ettaka lya Nalubudde Bulabi Nsagu Nakawuka atanawansala ku kusaba kw'abamu ku bamulekwa b'omugenzi Moses Kakande okuli Musenze Geoffrey ne Kabuye Michael kwe baateekamu nga bayambibwako bannamateeka baabwe Justin Nakajubi Mufubya nga baagala kooti essenvumbo ku ttaka lino nga tetegeezezza ku batuuze baliriko. Kino kyawakanyizibwa ab'oludda lwa Namugenyi Margaret, Senfuma Joyce Nakiguli ne Nakawes Florence ne basaba omulamuzi okusooka okulambula ettaka lino kubanga kuliko abatuuze era nga balina n'ebyapa. Ettaka eryogerwako erimu lisangibwa Nalubudde Bulabi Nsagu nga lya yiika 59 n'ery'e Mukokoto yiika 40 nga lyali lya mugenzi Zaakayo Musoke Bukambi nga yaleka abaana abawala okuli Namugenyi Margaret wabula muzzukulu we Kakande Moses n'addukanya ettaka lino era n'agezaako okulyeza ekyaleetera bassenga abo okunoonya okuyambibwa era ne bagabana ettaka eryali lisigaddewo yiika 11. Kakande naye kati omugenzi yali amaze okulitunda. Kakande bwe yafa batabani be babiri okuli Musenze Geoffrey ne Kabuye Michael ne basitula enkundi nga bagamba nti baddukanya estate ya jjajjaabwe Musoke. Kakande was admitted of Musoke Bukambi. He died. So the estate has no administrator. It went back to the administrator general who has not yet issued a grant, I mean a certificate for the new administrator. This was because there was a pending case that was issued by him over this same estate. We applied. How can you preserve and give a preservation order against land owned by other parties who are not in court? How will you confirm the land is owned by third parties if you've not questioned or asked them? Now they are not in. Wakati mu kulambula abatuuze boogeredde abaana amafuukule olw'okwagala okussa envumbo ku ttaka kwe bali ate bategeezeddwa. Let me tell you one thing. Will you compensate us for that period of time when you have cultivated our land? You put that claim in court. I'm already in court. That claim in court. Oluvannyuma lw'omulamuzi okulambula ettaka lino lyombi awadde olwanga 15 omwezi ogwokusatu 2024 okuweerako ensala ya kooti. So we will give a ruling by 15 2 p.m. I know that everything is on file. Yes, So we saw what's on the file. That's why we said let's go and visit locals. So that's why we are here. So if there are any issues, you can put them on the file by 5th. Era omulamuzi azze ku kitundu okulaba ekituufu ekiriwo n'olw'ensonga eyo tuli basanyufu kuba tumanyi nti ekijja okuva mu kooti okuva lwatuuse ku ground kijja kuba kyamazima na bwenkanya. Tuli basanyufu nnyo kukiba omulamuzi ajja kusalawo bwe byasinzidde ku byoko byalabye ku ground sinza kasale ensala entuufu.